ekisangwa mu Gomba y'Ebulanko mu disitulikiti y'Obugweri kyokka nga yafumbira mu disitulikiti eno ey'Ebugiri okwawukana n'omwami we mu mbeera y'okufuna obutakkaanya ayitibwa Mansuur Mugoya n'alyoka amusibako ebyo mu nnyumba byonna ng'omwami ali mu kulaajana ng'aga talina kyakuzaako. Kaakati okusinza ku ssentebe w'Olusesoko w'ekyalo kino eky'Enankoma B anono ng'ayitibwa Okwiji Isa ayogezganyiza muko naffe n'alyoka avumira embeera eno eyongedde okuteekawo bunkenke eri abakulembeze n'abantu abulijjo okutwaliza awamu. Ko tulina nga ife abasaadha omukyala bakufuna bakugulira buli kimu mu numba iwe watuuka okusala okukoba nti awe idulula wanoba wasiba buli kimu kyotaida nakyo bana ife abakyala enkole yo mugirekere teri kuba nungi eyo nona erina ly'ekitundu niwe mwene enkole kwonoona erina kubanga iwe mukyala seeka kyewakoze ti kirungi okusiba ebintu wasiba obuliri wasiba biki masepiki masowaani ng'ate omusaadha yali akuwereka akapito kona waabula wonako nkola kyeyo ng'ate buli kimu kibaye kikwagana ku meeza baana abakyala mweyireku muli kutukosa nga ife abasaadha. Kaakati oluvannyuma twogezeganyizaamuko n'omwami ono Mansuur Mugoya ng'ali mu kaaba amaziga agajjolojjolo ategeezezza nti mu kiseera kino singa omukyala we asobola okuba nga bw'ati amuddiramu n'asobola okuba nga bw'atyo amuddiza omufaliso gwokka n'asobola okutandikirawo obulamu kubanga embeera eyongedde okukaloba. Omukazi wange bamweta Namukosa Rebecca omukyalo oyo alina ekijjo wamberi awo omukyalo yanobye yajja n'ebintu mu numba buli kimu yajja nakyo yagire n'obuliri yajja n'omufaliso yajja n'amapakuli n'akajiikeza kyalese mu numba aye nsaba mubona kuyina yena yamukobeizo oize ku amufaliso gokebisigira yajja nabyo mbeeku niwe ensula aye nvumirire n'ekikolwa ekyo kye yakoze atambula atyo nga buli wajja anoba buno bino ebintu ebyo yanziza Namukosa Rebecca nkulamwise ino webale kye wakoze. Abatuuza bawangalira ku mutalo oguyitibwa Tukulu ogusangibwa mu luka gw'Ettukulu mu Gomba y'Enajja mu disitulikiti y'Ebuyikwe ku muliraano babutikiddwa entiisa ey'amaanyi oluvannyuma lw'abaana babadde bagenze okunoonya ffene okugwa ku mulambo gw'omwana ow'obulenzi nga bw'atyo yattibwa kyokka nga ebitundu eby'enjawulo eby'omubiri byamusokoolwamu. Tukitegeddeko nti omwana ono ensonga ze zikyali matankano okiri empale za Buseveni era nga poliisi etuuse mu kino Bunambiro omulambo gw'omwana ono negujjawo negutwala mu ddwaliro ekkulu ery'Ekawolo Lugazi okwekebejjebwa ng'erina okubuuliza ku nsonga eno bakukyagenda mu maaso. Solomon Muyise ng'ono ye ssentebe w'ekitundu ekya Kiyindi Town Council nga ssentebe w'abavubuka mu Kiyindi Town Council ng'ali wamu n'abatuuze abalala abagezeganyiza mukono wa Nabbasa omulangira Kiyimba Gideon ku nsonga eno n'alyoka agenda maaso n'okubanga tibwati alaga okunyoola okw'amaanyi olw'embeera etuuseeyo. Ekiyongobero twafunye omwana atamanyikiddwa oba waawano wasuwa mu kitundu kino yaleetedda n'asuulibwa wano wakati w'essomero lya Tukulu Yumeeya ne St Mary's Essanga wakati kati wa Gogombi. Twafunye omwana omuto ali wakati w'omwaka gumu oba gumu n'ekitundu yasuuliddwa wano naye ekyembi tiyabadde asaliddwamu ebitundu bye eby'omubiri yagiddwamu amaaso oba waawa semutte ne bamusalamu ekitundu kye bye amu n'ebigere babitemyeko so tulina enyiike ku mbeera eyo ekyalo kino kibaye tekinaba kulabikamu nnyo mize gifaanagana bwe gityo. Kaakati kansala akiikira omuluka gw'Ettukulu ku lukiiko lw'Egomba y'Enajja Madiina Namukasa asinziddewo n'alyoka avumira ekikolwa kino kyokka abulidde abaana b'obuwala okubeeranga abeegendereza ddala mu ntambula yaabwe n'abaana b'obulenzi. Agamba nti ebikolwa bino bibadde birudde okulabika mu kitundu kino era asabye poliisi okusobola okuba nga tebwetyo ekola okunoonyereza ku baani ababadde emabega w'ekikolwa ekyakoleddwa. Obanga ozadde omwana ng'oyo wakiri muteeke bantu bwe basobola omulabira wabanga ofunye obutakkaanya kyemmanyi nti woba ozadde omwana oyo olina ab'eŋŋanda z'oyo omwana wakiri muteeke awo abatwala batwali pozi n'ekirala ku nsonga ey'abantu engeri gye tusanzeemu omwana n'abo abateeberezebwa okubanga bo banoonya ebyensi eno mbakubiriza banaye balekiraawo kuba kakati bw'otunuulira omusayi gw'oyo omwana omuto mu butuufu kitwennyamiza kubanga be bakulembeze b'enkya kati nkubiriza n'abo abali mu mbeera eyo ey'okunoonya eby'obugagga ba tebiri wano waffe biri mu nsi yonna.